Alright, ngebula olunaku lumu bweruti tugende mu kulonda akalulu ka president. Ebula olunaku lumu Uganda egende elonde omukulembeze agenda okutukulembera for the next 5 years. Ebintu bingi nnyo ebitandise okubanga bikyuka ku last moment. Era gwe muna Uganda ndaba nsaba kino ekintu okiteekeko nnyo essira. Nga tubuzaayo just a few hours, not less than a day, tugende mu kulonda. Ebintu ebimu bitandise okubanga bikyuka. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yali agenda mu kalulu kaneno yagamba nti bannaaye bannayuganda mwenna tugenda mu kalulu kaneno, naye mbadde njagala tujewo differences zaffe mu bibiina, mu kala, mu jenva, mu ddiini, wabula ffenna tubeere bannayuganda. Era avaayo n'agamba bannayuganda nti bannaye buli omu nsaba kwata flaga y'eggwanga Uganda ogiteeke ku makaago, ogiteeke w'okolera, tambula nayo. Amazima gali nti tewali business ebadde esinga tambula ku nassa nga ku printinga bendera za Uganda. Abaana bakoze ssente mu kutunda fulaga, buli ka fulaga kola baako ka nusu 100. Lwaki nkugamba ebintu bitandise okyuka ku the end? Era ensigo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ey'omwoyo gw'eggwanga gye yasiga mu bannayuganda ku ntandikwa y'okunoonya akalulu kaneeno gwe ssebo oba nnyaba ndaba ensigo etandise okula mu bannayuganda. I want you to watch this clip, ladies and gentlemen. Then nkomewo nkubulire lwaki kugambye nti etandise okula. Now, that is a UPDF soldier eyalabiddwako nga bagenda kuba deployinga at one of Kyagulanyi Ssentamu Robert's rallies. Abantu olwamulabye abadde akuteka flag. Abantu olwamugambye afande uba n'awanika waggulu flag. Ekyo kitegeeza kikuggwa omuntu alaba vidiyo eno. Naddala mu kaseera kaneeno ke tugendamu. What does that mean to you? Omuntu azaagoberera engeri amagye gye gabadde gatulugunyamu abaana abambadde fulaga. Kitegeeza kikuggwa omuntu azaagoberera engeri amagye gye gabadde gakubamu abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'okuba nti bakutte fulaga. Ekyokubanga nti ekimotoka ekitwala abalina okukuba abantu ate kulabiddwako omusirikale ow'amagye ng'ayambadde uniform ng'awanise fulaga y'eggwanga Uganda, nga n'abantu abali emabbali bamukubira enduulu. Kino kitegeeza ki? Mu commentary section. Ensigo omusajja Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gye yasiga mu bantu baneeno erabika etandise okumera, because mu bantu ba bulijjo civilian Ugandans ensigo yali yameruka dda era nga yamera nga n'ebibala byalabika, naye ng'ebadde tennaba kumeruka mu magye. Gwe ssebo banya bandaba nina okukkiriza kunene nnyo nti bangi nnyo abali mu security forces abatakkiriziganya nangeri ggwanga gye ligendamu. Nina okukkiriza kungi nnyo nti almost I think 75%, if not 80, if not 90, they don't believe in the regime that is ruling over Uganda, that has ruled over Uganda for the past 40 years. Ninako gye nkolerayo gye ntera okukuba ekicuba, naye nali ngenda okukola, naye nga basooka tukebera ku mulyango. Nasanga abasirikale abatukebera ku mulyango baali banyumya emboozi, naye nga banyiivu bagamba lwaki bano abasajja bakuba Bobi Wine. That was my first time okulya such a statement from a security operative. Nali sikikiriza ng'olaba bakulagira ddala banyivu. Omwami n'agamba nejjasa abantu abo tebalina busungu, nze n'okuba ebyo ebyekisiru nkwata kyonna kye nnina n'enkikuba. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti ne bannaabwe mu bo mulimu abatasemba bannaabwe bye bakola era nga bibanyiiriza ddala. So ekikola ky'ono omusirikale, only God knows his name. I don't know his name. I just found this clip nengamba no, it is worth doing a video for. Katonda yasinga omanya wa wali because ka video katambudde
kyonna kye bayinza okuba bamukoze only God knows, naye tusaba busabi abeerenga mulamu because yalagidde ddala. Omusajja Kyagulanyi yagamba raise your flag high, love your country. Yandibadde agamba buli Munnayuganda nti kwata umbrella because national unity platform akabonero kayo umbrella. Era abasinga twebuuzanga yi lwaki Bobi Wine atugambe tukwate flaga twandibadde tutambuza kimu umbrella. Naye gwe ssebo oba nnyaba ndaba Kyagulanyi tugamba okukwata flaga kyali kiina ebintu bingi ebikiriko emabega. Abasajja batuuse ku extent egamba tokkirizibwa kukwata flaga ng'ogenda kulonda. Imagine mu ssemateeka bagamba toyina kwambala attires za kibiina kyowagira, toyina kujja na lugoye luliko simbo y'ekibiina kyowagira. Tewabangako baali balagidde ddala nti toyina kujja na Uganda flag because the Uganda flag unites all Ugandans irrespective of your political party. Abasajja Uganda flag baagijje ku ggwanga baagikwasiza NUP kiswaza. I see clips of army officers nga bakuulayo fulaga. Tuwalaba wane Kawempe omusajja yasika ku mwana fulaga n'agivungavunga bw'ati. Imagine n'agivungavunga. Kati gwe yeebuza lwaki Kyagulanyi yatugamba okukozesa fulaga. That was partly some of the reasons okulaga nti bano abasajja abamu abali mu magye gaffe si bannayuganda, tebaagala Uganda. Tewali munnayuganda asobola kukola oyo musirikale kye yakola nga ddala ayina what we call patriotism. No Ugandan soldier can do such. So partly yakugamba njikozese ng'akimanyi bano bagenda kukola ebyo. He knew that they are going to beat people. He knew nti bagenda kikola. Naye remember nga ne kamera kabeerako ebintu byalabibwa. Story ya Bobi Wine okulagira bannayuganda okukwata Uganda flag, wallahi billahi tallahi etambudde. I saw clips in Venezuela. Abantu Venezuela bali mu kwekalakasa nga bakutte flag, bakwisa flag nene batambula bagitimbe we bati. I saw thousands and thousands of citizens in Venezuela, Ugandans, tugenda kulonda. Just one day remaining, not even less than a day, hours to the voting. The question is, are you ready to vote for what you believe in? Sizira nnyo kwagala kaka muntu kulonda. Nze kasita kugamba ne mbadde nsaba olonde kino. Ndaba nenkuwa n'ensonga zange nga mutuufu n'ensonga naawe oziraba. Tewali nsonga lwaki oyinza tewali nsonga gy'oyinza kumpa gwe munnayuganda ng'oŋŋamba nti nnonde Museveni. Akugamba nti he is protecting the gains, which means taina any future birowoozo taina future gyakulaga gwe agenda omulonda. Agamba ali mu protecting the gains byabaddeko. That means tamanyi kijja maaso mugenda kuba mweyiiya. And you tell me to vote such a person. Nze nga nze munnaye sisobola. Naye gwe ali eyo osobola okuba nga olina endowooza yeeyo. So ladies and gentlemen, no one would love to have a violent elections. Tewali ayagala violence. Tewali ayagala lutalo mu Uganda. No one. But waliwo olugero olugamba nti bw'onyigiriza ennyindo egy'omusaayi. Because omuntu ajja kugamba after all tugenda kutandika kufa. Otuuka mu ddwaliro ng'omuntu agenze mu ddwaliro okutaasibwa okufa, ate eddwaliro lyagenzeemu ne lispiidinga okufa kwe, ng'olowooza oba toofe. Obwavu obuli mu Uganda, you'll find it's only a certain group of people abali obulungi. Mu Uganda abagagga nnyo. Nkiddamu abagagga nnyo. Naye ate baavu nnyo. Ate ekisinga okuluma abaavu be basinga okuba abangi. Ate waliwo abaavu ennyo be batandise osiruwaza nabo peanuts. There is one thing I know and I believe in. Nti omuntu ne w'omuwa sente right now ng'obadde tozimuwa emyaka 5 emabega, trust me, awo ku ballot ogenda okulabira enkyukira. Tambuza video.